mulokoke ng'obudde bukyali kubanga ekijja si muntu. Ekyo kyomba buulye tetugenda tukooye okulaba president nga alinga aziifu beega alina okwegayirira aba. Right Honorable Minister Justin Namere kirabika ti wali lessons ze yayiga ku byatuuka ku Right Honorable Speaker Anita Among kusawa zino osobola muyita ex-speaker oba osobola muyita speaker owa the 11th Parliament. Omukulu amanyikiddwa nga Jacob Oboth mujjukira bulungi essaawa zino ye speaker wa 12th Parliament eya Uganda. Kitegeeza Right Honorable Speaker Anita Among wetwogerera essaawa zino she is an ex-speaker for the Parliament of Uganda. Naye omukulu ate wali lessons ze yayiga ku byamutuuka kuba ku President Museveni biki byamukola ku kusinziira ku video gigenda okubeera nga nkuplayingira. His Excellency Robert Kyagulanyi finally mu Uganda bikuletedde mu maaso amawulire gasanyu eri abanankyukakyuka bonna babadde batandise okugwamu amaanyi nga bagamba His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kukomawo batya, wanaakomawo bajja mukwatira ku airport, wanaakomawo biki. Mujjukire bulungi tino okufuluma eggwanga Uganda teyabagamba ate okukomawo kitegeeza asobola okubeera nga ssaawa zino ali mu Uganda nga tewali akola ki ate wali amanyi mu maaso awo bikuletedde ate ye omukulu Ssemujju Nganda naye mu maaso awo tumulina ogenda kubeera nga omwewulirirako. Naye nga tetunagendayo video mbadde nkozesa abasooka ogimpereka like oba omaze subscribing bwegatte ku mukutu gwaffe guno. Tugenda kutandika n'ensonga z'omukulu amanyikiddwa nga Right Honorable Speaker Anita Among. Kigambibwa okubeera nga omukulu Justin Namere tewali kyeyayiga mu lessons oba ku byatuuka ku Right Honorable Speaker Anita Among. Kigambibwa okubeera nga n'omukyala oh my god alabira ddala ntino ye Katonda, alabira ddala ntino ali eri waggulu, tewali kye basobola okubeera nga bakola ki bamukola. Since ayogera ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni directly twagala mujjukize ntino n'omukulu amanyikiddwa nga ex-speaker wa Parliament Right Honorable Anita Among kino naye akasimu yali akakubayo direct ate nga ye bamukwatirawo ye waba akubye essimu oh my god His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alina okubeera nga akola ki agipinking oba alina okubeera nga agyansalinga kama ssaawa 9 obibeera essaawa 8 ssaawa 7 omukulu aba alina okukola ki aba alina okubeera nga ansalinga eyo call. Naye kati ssaawa zino ali under house arrest. Olaba ne mu inauguration oba mu elections za Parliament yasobodde okubeera nga alabika since she's under house arrest kitegeeza bano abasajja baba bakutaddeko amaaso baba bakutaddeko amaanyi ebyadala baba balina okugusa kye baagala. Mujjukira bulungi tino oyo mukyala baada atandise okukola eggaali nga yagala afuuka president mu 2031 ebyo kimanyi basinga mubali temumanyi naye nga bibadde bigenda mu maaso eyo underground. Si byakwogera soka ulize Right Honorable Minister Justin Namere ow'e Masaka agambye okubeera nga yeerangirira osegera ekintu ekyo. Si bigambo byange soka olabe omala otuwulire views zo ku nsonga ezigenda mu maaso wali mu ggwanga Uganda. Mulokoke ng'obudde bukyali kubanga ekijja si muntu. Ekyo kyomba buulye tetugenda tukooye okulaba president nga alinga aziifu beega alina okwegayirira abantu okukola bye balina nedda. Tugenda kuteeka eggwanga mu layini bannayuganda bafune ku mirembe ne president afune ku buwoolero ne kaseko ku matama ng'alaba nti kye yalwanirira ebbanga lyonna abantu be bafuna obuweereza. Baba bakuwadde akawumbi mu siteyo eyakwalula esiridde bw'otandaga enguudo ezo ze wakola ziriwa? Saagala biwandiiko. Seyina kineetaaza biwandiiko ebyo mubipalapala nyamba manyi. Gwe kwata oŋŋambe gurupu z'abakyala 10, gurupu za bodaboda zafunye ssente ng'ondaga gurupu. Tonnyinyonnyola nnyo gwe ndagaani yafunye. Ojja kulowooza nti ozimbye apartment naye oli ku borrowed time. Ojja kulowooza nti ozimbye amawoteeri ozimbye biki naye you are operating on borrowed time. President Museveni atuyamba buyambi kuba ogugwe yagukola dda. So nze wendi ffe tuli ready to work. Senior Minister naye ndaba nga muntu abaddeyo tubadde tukola naye eyo mu by'okulondoola. Abadde ajja bambi n'akola zibbaraza nze eza Greater Masaka zonna natambula naye n'eyeewa Kiso. Abadde agezaako Honorable Balamu okubeera in touch n'omuntu wa wansi ate to the best of my knowledge nze mumanyi ng'omuntu atali mubbi. So tugenda kukola nnyo, tugenda kukola bannayuganda balabewo enjawulo okwemeza kungi mu local government. Obubbi, obulabbayi, obukenuzi
Ndowooza muwulidde bulungi nnyo Minisita Justin Namire ng'abagamba ye nga kikyalowooza nti no ekintu okubeera nga kikolebwa mu Uganda naye nga byonna byakola kyemmanyi ni Right Honourable Speaker Anita Among bwe yali yakayingira office bye yayogera nga kitegeeza they are following the same path no doubt ekyo kyemmanyi abasinga mukimanyirawo mu comment section musobola okubeera nga mukola ki munjulira awo nyininyini sigenda kubeera nga mbatwala nnyo ku saidi y'omukulu Justin Namire katugendewo mu byatulese ebimu olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi kigambibwa okubeera nga nti no ebyaddala ali mu kubeera nga anoonya engeri gy'asobola okubeera nga akomawo mu Uganda in a polite way, in a way that Ugandans will be like, yeah, this is the guy that we voted. This is the guy that has to take or that has to lead Uganda into a new Uganda. Njagala tumanye ebirozo mu comment section watana subscribing simanyi oba olinze His Excellency Robert Kyagulanyi okumala kutuuka oba okulinnya mu Uganda oliko subscribing I don't know but what I know he is coming back soon chovola nkugamba mu subscribing wano kwa UG mujja kumfuna information mu buddo nakulwaliro nga bwenkugambe information ali kutambula left right to the center era kigeme kubeera nga pressure mu State House oh my god eri waggulu nnyo bonna batidde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kigeme kubeera nga y'omu kwabo abagamba nti no security mu ngeri kubeera nga munyweze kubanga kala kasajja kayina omutwe munene era kigeme kubeera nga biri ebiri mugenda maaso side ziri mu Western Uganda saawa zino bagalagalawo amaboda ne His Excellency Robert Kyagulanyi is among those people they want to inhibit from entering. Si bigambo byange thoughts z'abantu mu comment section mu videos ezenjawulo dala mu videos mu comment section muberenga mutubulira mwe mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi wanaakoma mu Uganda mu bubbe si wakwatibwa osegeera ogenda kuba otubulira ebizo mu comment section mukyuke bulungi kino Bill Bass Obama adda okubeera nga bagiisa era bwe twogera essaawa zino amugwira jjukira mbu omuntu yenna yenna ayogerera obubi e Uganda oba ayogerera obubi Uganda ng'ali bweru oyo omuntu baba bamufudde foreigner osegere ekintu gwatana subscribing asokola video eno otubulira ebizo mu comment section muloza banasajja bo ate batidde nnyo. Enough is enough. Honorable, Right Honorable Speaker, Right Honorable Deputy Speaker, Excellency Vice President, Right Honorable Prime Minister, Honorable. Enough is enough. Every so-called leader must use the government program to eradicate poverty and create jobs. Jobs are created by wealth. Obugaga bwebuzala emirimo. Lonyo is the one producing teach. Teach comes from Lonyo. You cannot have teach without Lonyo, without wealth. So I'm now in very bad mood because the capital is there. So in the past, my case was not so strong because people would say, "How do we start?" Like to Musime, how do I start? But there is now capital there. There's 800 million shillings in each parish already. Use it instead of arsenal. And okay, you can have arsenal, but please solve that first if you are a leader. Ebyo nga tubitadde ku mabbali sigenda kubalwisa olunaku olwaleero ngenda kuba nkupuliyingira video y'omukulu amanyikiddwa nga Honorable Hassemujju Nganda ayina byayogedde oh my god ebyaddala Uganda tukyalina a very very big long way to end corruptions in Uganda oba weetegereza bawulidde uno omukulu amanyikiddwa nga Honorable Hassemujju Nganda omukulu amanyikiddwa nga yali pole yamukuba wa NUP side zere ekira asijukira yamuwangula naye imagine omuntu yamuwangala simanyi namumanya naye nga ekyo kyongera okulaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi nga sitayogera buli kimu kisobola okubeera ki buli kimu kisobola okubeera nga kituukirira awo nyinyini sigenda kubeera nga nsookawo wananyogera okujjukiriza Sheikh Ashraf alinnyo okulombereddwa gwe nangula n'ebizibu namba ziziri awosembyayo 373 osobola mukubira kuba no inbox in WhatsApp nabira nga akuyamba to hesitating inbox him or call him. Video yino sokolize Semujju. Mu ofisi ya speaker mulimu bilioni 2 ne milioni 5 za kugaba. Bomuyita ku mukolo ne musanyusa n'aba wako ne deputy alina leader of opposition mu
budget ya parliament mulimu sente za entertainment and welfare kusanyusa abakungu bilioni 8 mulimu advertising and public relations bilioni 3 n'ebirala kakati ebyo anabikyusa oboth parliament abayagala agizeeyo ku parliament ey'omukaaga eya Wapakabulo James Wambogo yavanga Embale yavanga ne Mercedes emu n'omupoliisi ne dereva olwaleero speaker okuva ku kiseera kya Rebecca Kadaga speaker bagalawo n'enguudo ng'atuuka Anita Amongo naye yakisikira kyabadde akola n'oluseregenderwa mmotoka kati oboth bonamula mu luseregenderwa mmotoka mu ntenda kyagenda kukyusa kubanga naye obulamu buli abwagala obwafuuka nga ababeera mu ofiisi za gavumenti mubeera byakwejalabya emmotoka 8 naye ng'omuntu gwe bavuga ali omu n'abamuwerekerako nga gy'oli nti mukkuba atyayo abantu nga 20 kati ebyo newe banaleeta oboth newe banaleeta Ssemujju newe banaleeta ani ng'enkola tekyuse bijja kusigala byebimu so abasuubira nti waliwo ekigenda okukyuka kiyinza kukyuka nti Anita Amongo abadde wakyejo ng'aliira mu ddiiro bano bagenda kwevuma kisenge baliire eyo nga teriyo abalaba naye ono yabadde aliira mu ddiiro nga wakyejo n'asiita n'ebigere kaakati kyobola bali mu bizibu both bagenda kujja basiriki kati kyagenda okuleeta mu parliament kusirika bevumbe ekisenge baliire eyo tiriyo kigenda kukyuka mpaka nga Uganda yonna ekyuse nze nababulira mbadde shadow minister wa finance mu budget mulimu ebintu bigi ebiteekwa okuvaamu omwaka tulinamu trillion 8 eziriwa mu butongole entertainment welfare travel abroad travel inland special meals and drinks trillion 8 ezo tezibbibwa ziriwa mu butongole buno bwebabako bwe busamambiro naye abantu abasinga tebakimanyi anaakyusa ebina birina okuva mu budget kubanga ku parliament singa waliyo misaala gy'abaka ba parliament buli omu ne bamusasula nga teri ezo zakulya baali badde babbayo ki kiringa ng'ogenda mu ddungu ne bakusula mu ddungu olina kyonza okubbayo naye bakuleetera ekisawo kya ssente kijjudde zino za entertainment zino za nankani buli anajja gye zirya nga abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge ngali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.